no nebaza Katonda omukulu era ow'amaanyi bentudde nabo okumala ebbanga mumanyi muntegeera bulungi bentudde nabo okumala ebbanga mumpanikireko ku mikono mbalabe mumpanikire bentudde nabo okumala ebbanga myaka 10 emabega oba 2 oba nga nakazaala Rebecca bembadde nabo emabega Mukama omulungi yeebazibwa neebaza Katonda olw'ekisa kye neebaza Katonda abaana bange bwe bwana obwakulira musanja Katonda n'abukuuma Mukama yeebazibwa Mukama weewe ekitiibwa Mukama weewe ekitiibwa olw'omukolo guno Mukama weewe ekitiibwa olw'okujja kwammwe ekitiibwa kya Kabaka babeera bantu era ekitiibwa kyennyina ye mmwe Yesu mulungi yeebazibwe mwebale nnyo okujja baganda bange mikwano kyange abalokole omwami wange saidi y'omwami wange bannange mwebale okujja abatuuze b'omu Nnyendo Kayirikiti abantu b'e Kampala aba basinga mumanyi bazze lwa Rebecca ab'e Kampala kale nange nninamu naye abasinga banange mwebale kujja kusanyuka nange nze ani Grace gyenfudde wange mumanyi ne bawala bange Maria otumanyi Rebecca yakajja mu industry yagwa mu mikono gyo omwambaza ng'afaanana atya bamuyita wa myaka ngaaga bw'atyo nno maama wa Chosen Becky ne taata wa Chosen Becky bwe balabise ku mukolo nze nali manyise zaala ne nnyazaala okuzina ku mukolo mu maaso gaani g'omukonti tekikkirizibwa naye munnange ebintu bigenze bikyuka era nga bw'olaba mu Kampala nti ebintu bikyukidde ddala wano nno we twogera tuli Masaka mu Nnyendo omukolo gye gukwajiza maama wa Chosen Becky ne taata wa Chosen Becky batulaze essanyu eri Professor Sekajja era ne bongera okubeera nga beesanyukira ddala batulaze nti ddala kyabaluma nnyo Dictator Amil okuzaala mu Chosen Becky abaana bana ate n'atamuwasa nkugambye barejoicinze era yeyo ye speech nga bw'ogiwulidde eya maama wa Chosen Becky ng'ali super proud of Sekajja bino byonna bwenjogerera bigenda mu maaso wano mu Nnyendo e Masaka nze nabagambye nti ngenda kubawa updates zonna ngenda bawa updates zonna ako kabadde kasiimo bannange Chosen Becky alabise bulungi ng'akyusizza gomesi ye eya gold oyinza ogiyita gold brown oyinza ogiyita yellow abatamanyi kala bali kala brown bayinza ogiyita yellow era bayinza okulowooza oba oliawo omukolo ndowooza guli sponsored by NRM naye kale kakubiddeko kanene ka green akatambaala bannaye Chosen Becky yategeera green omwana ow'obuwala ono anyumye kuno nno wenjogerera kubadde kukyala tekubadde kwanjula oba mumpulira bulungi kuno kukyala era ndowooza olaba kuliko Rebecca's kukyala tekuliko kwanjula okwanjula ate kwa mukulinde kugenda kumenya ebitooke era Chosen Becky abeesunze nnyo ku lunaku luli agambye nti mwenna abaali baseka kati mugenda kuswala era mujja kiwulira bw'atyo bwe yalabise mu kagoye aka gold brown n'ekitambaala ekyesibizibwa ekya green ate Professor Sekajja naye bamukyusiza bannaye ebintu bikyuse kati abako bakyusiza ne ku buko tobabuulira yajjidde mu green in the morning kati ali mu cream essaawa eno wenjogerera nga kuliko ekitogi kirimu obutolobojjo obwo obweru oba obwa cream banaye bano okugaye batunuza mukwano mwereere kiri waneeno kisa kineguna ate nga Chosen Becky wenjogerera ali lubuto era alwesunze nnyo agamba nti ku mwana mulenzi kyamukoledde n'ekitiibwa kyamweseza tasobola butamuwa baana nti ye tomunyumiza ne bw'abeera yazaalako dde abaana bana aligenda kwongera abaana ye agenda kuzaala bannaye Chosen Becky nno mukyala muzadde mashallah kino Chosen Becky kyali buli mukazi akyegomba omuntu okuba ng'ozaala ate ng'ozaala bulungi abakyala basinga tuzaalira ku biso tuzaalira mu bulumi ebyokuzaala kwaffe kwegamba bizibu naye ng'olunaku olwaleero Chosen Becky abadde musanyufu nnyo eri maama we olw'okumuyambako mu byonna okumusabira buli kimu era maama we akiraze wali eri bulambalamba ku muzindaalo nga yeebaza Chosen Becky okubeera omukyalo omugumiikiriza ate n'agumiikiriza n'afuna omwami
omwami nga Professor Sekajja bannaye mubeereeko nze ngenda kubawa update ku update nze yadde tebampadde kadi mbabuulira ebigambo bino updates mugenda zifuna wano ku HK Media bwatyo Chosen Becky walabise congratulations to you kati nate wano woobalaba mu black wano omukolo gwabadde eno gye bayita pre-photoshoot oba wenjogera akagambo pre-photoshoot mukategeera eno gye bayita pre-photoshoot ebifaananyi bye baatadde ku ddiko era mujja kubeera mbiraba mu maaso bulambalamba bannaye Chosen Becky yanekaanekanye mu black Chosen Becky alina colours enno ziri very unique kubanga kati omusajja ng'ono omuddugavu tomusuubira black ate kubanga amugjayo ku mukolo nga guno naye munnaye yamugjeeyo naye Chosen Becky alabiridde omuvubuka ono kuva lwe baasinkana ndaba Professor Sekajja okunyirira akyukira ku sipiidi bwetyo diko bwebadde olunaku olwaleero era nga bw'olabye ebifaananyi ebyo nabyo genda kubeera obirabawo mu slides nga biyitawo bye bakozesezza okubeera nga batimba omukolo bannanga omukolo guumizza Masaka bwe tutyo ne tulaba ne maama wa chicken ye Maria Nanku alina erinnya siitegera bulungi naye acyankalanyizza omukolo ng'azina amazina agabula okumutta bannanga ekiri eri abantu banekaanekanye abantu banyumya abantu bali mu butaala sinnaba kulaba ku celebrities bawera banjawulo baserebu amafuta gabakaluubiriza ate mu nnyendo walako naye nja kubeera mbibaleetera byonna bulambalamba stay tuned tugoberereko tusubscribingeko we are about to make 100k subscribers bannange mbagaliza festive season ennungi Chosen Becky ye omwaka aguwunzise mu style ya kale mpoza ate ekirala nga sinava wano eno mbajukiza nti Mbiru Furniture Workshop your number 1 furniture workshop